bwe mbadde mutwagala okuba twogera mazima ng'obagambanga bansimira nange wali kumpuwe na ziiko wange kubanga kati bwe bituuse yafa nfe oba nga nsiina ssente ndi mwavu nnyo tetulina kye tuyinza kukola kakati k'abantu babuulire bagambe oba twasobola okwogerera n'otuuka bw'otuuse lwaki kati olowooza tetusobola kukikola lwaki oyo atutte ssente za uganda zonna kakati ayogera bwe twali tukuteekamu olina ssente njagala kubuuza pulezidenti Museveni bwe twamuteeka mu bukulembeze yalina ssente kalwaki mukulembeza ssente nakutukangakanga okutukanga kwe kufa nti mujja tukuba amasasi mujja kukola ki mujja tusiba mujja tutwala ekireka mutukube kiri kyemugenda okukola enough is enough waliwo ekintu ekituuka nekikoma nawe noga nti katulongoose ate omuzungu agamba better late than what ono mukulu Babu oyinza okubeera leeti naye ebintu ogera n'obirongoosa akukuluma era yagaye woma muwulira mumukooyi kumpi buli kalulu mumutte kumpi buli kalulu mwami Babu akukuluma ebyaddala kumpi buli kalulu lwaki ndowooza positioning etya ebifo byayagala biri very sensitive ate ndowooza biriko bannyini baabyo ekyokubiri nagambye nti mu kiseera ky'akalulu olaba ebintu bingi ontegedde mu kiseera ky'akalulu olaba ebintu biki biyitirivu omuntu asobola okwogera ekigambo nawe n'otya otegedde so kati bino ebintu ebimu biri ntaano ontegedde people will complain people will say whatever they want to say but the whole idea is very simple this is greed for power abantu baagala buyinza buli omu waali ayagala tulina society kati eyagadde nnyo mwami Francis Babu asobola okuweereza eggwanga lino nga talina waali akisobola bulungi nnyo anti yagala beera mu kintu anti nkugamba ekyo nti tulina omuze kati oguliwo ogw'ekintu zomanya abakambuuza gye ngenda okwesimba bwebagamba kombo oyagala kubanga abantu tebakyasobola kubeerawo kulowooza nti omuntu asobola okukolayo ekintu nga akikoze mu lwa bulungi okyegedde oyo alina bwayagala okwesimba kati oyo OBOTE ayogera nnyo oyo zidde sine kyenjagala nze kyenjagala yeggwanga Uganda okubeera eggwanga eddungi erinyumirizibwamu enguudo nnungi amalwaliro malungi buli kimu kirungi okyegedde bulungi nnyo era ebyo nsobola byogera newankubadde siri mu parliament newankubadde siri mu council yonna nsobola byogera era ne biwulikika okyegedde kati challenge gye tulina nti buli muntu ayagala buyinza kyovola nti ffe ballot paper yaffe otuuka n'ekiseera n'ogiweta mu bwoti luli twali tulonda akalulu kano akawedde ng'abaana bagenda ng'oli bwe bamulaba ng'aweseemu gundi nga bamubuuza ani oyo gw'olonda Juba Museveni yasemba wansi kakati nga Bobi Wine ng'ali olwo wagguluggulu kati ng'abaana bagamba amwana agamba kasitooka weta tutegeera gwe toli waffe okyegedde abaana baali awo namuŋŋonda mbiriga eri awo gimanyi okyegedde bulungi nnyo zomanyi ku lunaku lwakulonda bwe mmala okulonda ate nga ntandika okwetooloola olawuna ndawuna kalonde kakuume kyoliko no the idea is to see civilization tutuuseewa ontegedde era nze kyensaba enkola y'obululu eno kiwukemu tutandike okulondera omwezi mulamba nga tulonda ki yes mulonda gwe n'olonda nogaa kati ze nonze maze lwanti omwezi mulamba gwakulonda ng'oli asobola oteekayo akalulu ke even before ebintu ebimu tugende nga tukula tugende nga tukula kubanga ekireetera ebizibu bino bina mu bululu nga tubulonda yensonga y'okuba nti tulonda olunaku lumu mu 24 hours tulina okukola ki kubanga tumaze ebyaliwo mu 1996 ng'abantu bakyali miliyoni 20 mu something bye bimu bye tukozesa nga abantu bali mu miliyoni 6
Abyo byakyukamu. Kiba kizitowa. Kitegeeza you're going to have wrong figures. Mutandika oyombagana n'abantu. Nkufuna. Ontegeera bulungi nnyo. Nti tetusobola kubanga enkola y'ennonda nkyamu gye tulonda nkyamu. Tulina obitereeza. Babu yalwana, yaliko kubalwana. Balwanyi. Munsiko yaliyo. Mukasakeri. Ayinza okuba teyali mukasakane nga omanyi ba offenders. Yali mufujirizi. Bavujjirira bagira ba propagandist balwana. Babu wa mu kibuga makati wano Musenze. Tiyayingira. Naye nga bonna balwanyi. Eruwero teyatuuka. Omulwanyi aba mulwanyi. Oba olwanidde wa. Naye si be bajjajja baffe bagundi. Baya baazitokosanga baserwanga. Bakasirya eggwanga. Bagundi. Basale. Si beebo. Ono jeno omukyala yani? Bampiima. Bampiima. Badrago. Bantu byabe baffe. Teyatokosa. Wakazini. Kati nkugamba nti ebyo byonna weebiri. Naye bituzaayo nti obuweereza bubeera obuweereza. Ne baba tebakulonze buweereza. Ate obaddewo ate weereza. N'abaana abali munda mu kintu nammwe mubeere fair eri abantu abafaana bwe batyo. Gwema mwateesa. Bamafiya ebyokuteesa byammwe mubiveeko. Bave ku byokuteesa? Ebyokuteesa mubiveeko. Bamafioso baba mafioso. Naye lwaki buli ayomba atujjukiza akagambo twalwana? Anti nkugambye tugenze tutuuka ku level embi. Abantu bagadde nnyo okwesasula. Naye twalwana tukijjewo tukikendeeza. Emyaka mingi nnyo mwagala kubasasula ki? Omanyi abantu baagala nnyo okuba nti basasulwa cash oba. Naye tekyetaagisa. Kubanga waliwo ate abatafuniddeeko ddala. Ate nga baalwana. Ffe tetunnafuna ate nga twalwana. Bajjajja baffe baalwana ebituufu. Bajjajja baffe baalwana osanga emmaali gye baayonoona. Twandibadde tugisanga osanga tuffe tujooga bajjajja baagitokosa. Naye abafunye be batono okusinga ku baaliyo. Exactly. So the idea is very simple. Eno government bwe yali okwenunula kuno kwalimu embirigo nyingi nti almost buli Uganda yonna yalwana. Kati bannange ekikulu kya byonna engeri yokka eyotereza kino buli muntu tusaba abali mu buvunaanyizibwa mukole obuvunaanyizibwa omuntu ayite ku luguudo olulungi, amalwaliro polisi gundi ekyuke, polisi z'amasomero zikyuke, polisi za medical zikyuke, omuntu kale anyumire kubanga nze olaba abazungu be basusinga okuwa emisolo. Naye omanyi lwaki tebakomplaininga? Maama anti olwala ne bakujjanjaba ebituufu. Ebungereza wano olwala n'olaba edda omusolo gwe wegulaga. Genzijjanjaba gyokujjanjabamu eri beyond eri extraordinary. Okyegedde nti bakujjanjaba mu ngeri eri unspeakable. Ontegedde bulungi nnyo. Kati ekyo kyekiruma abantu wano. Kyobola nti buli muntu ayagala abeere mu kifo ekyobuvunaanyizibwa abeere ne ssente nga nnyingi kubanga ate agamba bwe ndwalira wano najjawo ezintwala e Bulaaya. Abantu bali people are insecure. That's why they are fighting to be in power. People are insecure. Ontegedde. People are very insecure. Oli abeerawo ng'agamba naye Mukama ngenda kujjawa senga ndwalira wano neetaga miliyoni nga 23. Ontegedde. Ngende e Bungereza. Okyegedde. Kakati agamba engeri yokka y'okuba nazo business kati etambula olwaleero bagiyita politics. Kuba business endala zonna zifudde. Kituufu. Zonna muzeebasizza. Odidde otisse. Abasajja bano boolaba babeera n'ennaku yaabwe. Otisse MP eyakoba mu 6. MP eyakoba mu 6. Omutisse miliyoni 2.
ez'emmotoka byagula mmotoka ontegedde lwaki ensi yonna teyagala egenda mu parliament sente bazikendeezeeko zirina okusalibwa zirina okubamu abantu nga 30 babasale n'ababaka n'ennamba yennyini nesalibwa n'ova mu kusala ennamba yaabwe n'osala emisaala gyabwe kubanga kyetuyita ffe gye twandigamba nti nno parliament luba lukiiko ontegedde bwe lukiiko lwotulamu osasulwa tugatte Makindye tumekwawula mbu simanyi Makindye east simanyi Makindye west kasasiro naawe kwata Kamakindye kona keeta kansala ogo nga yatula wali ku site nowa east ajja nowa west najja otegedde simanyi north there's a lot of money being wasted mu bakulembeze ontegedde a lot of money ontegedde ebyo byebiruma abantu kati olina atandika okugamba lwaki nange sifuna obuyinza kubanga abantu balaba ssente bwe ziri awo ekibakayanya siki ssente tumalize n'omusajjawo mbayo mwayuziza ebipande bye gwangamba oli weeka wempe chairman nyanzi bamugaye tetukwagala twalonda omusajja yaliwo wano najja yamaliriza azimbye Makindye anti kyenkugamba kati kankuwe example yennyini ewedde emirimu Kawempe as we speak tebadde terina mubaka bose ey'emambuka n'ey'amaserengeta okimanya ekyo teriiwo teriiwo weeri era emirimu gigenda mu maaso wali owuliddeko omuntu afudde kubanga temuli MP kakati tubireke MP kasasiro tutunulire emyaka 5 tutunulire emyaka 5 Kawempe side eri side tebadde na mukulembeze kuba oli abadde mu mbulirayo kimu ekitagenze maaso Kawempe ate waliwo omukolo gwali gutekebwa ne gusazizibwamu kuba tewali MP buli kimu kyali kigenda mu maaso waliwo PDM yabadde alina okutukayo netatukayo kakati then why we wasting our money twetaaga MP ogwo we Kampala period Kampala is where? Kampala is all of this. Kawempe yonna Kampala. Ogu. Omuwe Kampala. Kyova mwayuziza ebipande. Mbumukoyo abantu okujja. Saagala gamba nti bakoze bulungi obiyuza. Naye buli lwo nesitendera gye baba bagamba. Mukulu toli weeno. Anti kyekyo. Anti confusion eyo yereetera abantu ebizibu nti ekisookera ddala amateeka galina okukyuka g'ebyokulonda n'agamba galina okukyuka mu bintu bingi nnyo because tosobola kumanya bizibu byange nga tobeera nange kizibu tobeera Kawempe how do you know my problems tosobola onabitegeera otya okyegedde bulungi nnyo bino ebyokugamba mbu omuntu asobola okugira kubanga yapangisaayo kubanga yagulayo kapoloti nedda ono yazimba Kawempe ki yamanyi gye yazimba naye nze nkubuulidde oyo politics wa kyenyaje mulina omusitopinga tumujewo alina ovaawo ebyaddala tetulina budde bwebyo era abantu bwempulira ebintu ebifaana bwe bityo nsanyuka manya omulimu gwaffe gutandise otambula because nze kati nze kyembadde nja mpuliikinga buli mbuzi ku nkondo yaayo genda gye bakuzaala obafuge okuleka ng'ojja kuba pulezidenti kuba bakuzaala Uganda ontegedde oba oli wekyoli oba oli weggulu oba oli w'embaale bakuzaala Uganda gwe jangu kasojja kuba president then MP kiikirira ekitundu ky'otegeera ebizibu byabwe obimanyi kuba oli waayo ontegedde bwe twali tusoma tosobola kubeera prefect wa P4 ng'oli mu P2 kizibumu tekisoboka tekiriiyo okuleka ogenda kubeera ediboyi wa ssomero ate tekisoboka tosobola kubeera tosobola obukulembeze bw'essomero essomero busomero netusinga okutegeera tosobola kubeera eddigaalo w'essomero nga tosomerayo nodda tosobola kubeera mu ssomero ogamba nti bannange lina essomero n'obeera for example mu kiraasi nga nti ate nze gundi wa kiraasi eno nze kiraasi monitor wa P4 ng'oli mu P5 tekisoboka newankubadde muli mu ssomero lyerimu
Nkufunye. Because tomanyi ani akuŋŋaanya bitabo, tomanyi ani agenda kulwayo bitabo, tomanyi kiki. Kuba toliiyo. Toliiyo. Ekyokuba nti muli mu ssomero lyerimu tekikwetwala kwesimbawo mu P4 nga tuli mu P2. Kati ye confusion abantu gye bafunye. Bino si byakusosola. Bino byakutegeera. Twagala mazima. You can only solve a problem that you have, you know. Okay. Hey, oyinza okujjanjaba obulwadde bw'otamanyi. Kyova ne bwogenda mu ddwaliro basooka kuggyako musaayi. Bategeere kyekikuluma. Kiki kyennyini ekiruma muzeeyi. Tulyoke tukujjanjabe. Tulyoke tukujjanjabe. Tebasobola kugamba bugambe naye olaba. Waliwo omusajja eyali ajja wano luli. Ng'akaala ebyo bye bimu katuwe lino. We nazirikira basooka kunkebera. Oyo taba musawo mulungi. Ontegedde? Aba muyiribi. Aba muyiribi era asobola okujjanjaba n'owona. Kati bano bayiribi. Kano bayiribi. Abayiribi ebyobukulembeze kubanga bo banoonya wa waayinza kugambe bo banoonya ssente. So kati abantu bwe muba mutandise okuzuukuka bwe mutyo mbakkiririzaamu. Tebabakwata just kubogoolako musangaate. Mugende ekiro mubijjeyo nga teri abalaba. Abantu buliriza buli muntu yesimbe gy'alina amaanyi gy'ategeera. Buli lwe weesimba ewantu gy'otamanyi oba togenda gassa bantu abo. Era nammwe abantu kya buswavu nnyo okulonda omuntu gwe mutamanyi muba basiru ba bbaluwa. Era kyokala nti ffe olumu mmanyi okugamba nti ebizibu abalonzi ebizibu bye tulina mu Uganda bitukwatako ffenna nze naawe. Kituufu. Ffe tulonda buli mukulembeze ali wano. Kakati ate lwaki oba oyagala okulowoozesa abantu nti nsigadde ne muzeeyi Masembe ne muganda wange Obote mugende ewa TS Media muganda wange Umaru. Naye takola ngono omuvubuka. Ani? Toba mulabye? Omuvubuka alina emyaka 26 yafunye omuzungu wa myaka 7. Munnange abaana abo balaba. Umaru baddeyo nati bagamba amanyi tugalina. Bakwegendereza. Abo abaana bakwegendereza nnyo generation gye mukuzizza. Emyaka 26 ku myaka 7. Kisobokera ddala. Ne muzungu wa mulabi. Mumanyi bulungi. Ole njika jayika. Jukira avuka banyibira galagala. Tebagana mutekako ogwa mada. Mada yaki. Hata yinza okwagala okukakasa. Yamanyi ffe tebitukwatako. Mpapula? Batuwononera society just. Kati omuntu omwana wange wabala abe ekyo ddala. Abaana bamwe bakuze bulungi nga bategeera nga beerowooleza. Ono ali ku kiye? Bw'aba ekyo kye yayagadde okukola akikole. Myaka 7. Anti kijja kwetooloola. Eno boomerang. Jigira bwoti ne yeetooloola bweti. Nedda. Kuba jjukira omukazi takyazaala. Yamanyi. Byabala yabimanyi. Naye tubagamba nti muve mu bintu by'okubalaabala ennyo. Mujja maiza mwebaliddemu. Wano waliwo okubala kungi. Onzo maiza nawe webaliddemu. Omusajja omwe yali omwenzi. Yali musajja mutamiivu nnyo. Nga nina mukazi we kati mukazi we nga naye yakuwa omusajja obusiru. Kye yakola ng'agenda mu bwenzi. Kati agenda okukomawo ewaka amusanga n'omusajja. Agamba ebigere nga biki? Nga yeebaka bw'ati. Nga ebigere nga ndaba ng'ebingi mu buliri. Naga birina kuba mu 4. Nga biri 6. N'ava ku buliri. Olw'okuba mutamiivu nnyo n'abala ebigere. 1, 2, 3, 4 amamba z'ekiro. N'addayo ne yeebaka.